Bakolinsa ekyokubiri essula ya 10 olunyiriri olw'okuna n'olwokutaano. 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5. Bakolinso ekyokubiri essula ye 10 olunyiriri olw'okuna n'olwokutaano. Wagamba bw'ati: kubanga ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Olw'okutaano, nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu. Mujjukira gye tutandikidde Zaburi 37:35. Tinalaba omubi ng'alina obuyinza obungi ng'agulumidde ng'omuti ogumeze ku ttaka lyagwo. Katuwulire ennyiriri. Bakolinsa ekyokubiri 10 olw'okuna n'olwokutaano. Kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda olw'okumenya ebigo. Nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda, era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo. Simanyi oba bitegedde. Nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda, era nga tujeemula buli kirowoozo. Ebirowoozo byonna ebikulowoozaako obubi bigenda kujeemulukuka, era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo. Ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe amakulu gaakyo tulina entalo naye ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri. Abakkiriza tebalwana na miggo, abakkiriza tebalwana na majambiya, abakkiriza tebalwanyisa mmundu. Bakwata kigambo kya Katonda ebigo ne bimenyeka.